era sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka mukwano gwange mulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga esookedde ddala mu mwaka 2026. Banange congratulations mukama yebali kwera nga akukuuma omwaka 2025 ate n'akuletera okuyingira mu mwaka 2026. Nyongera okugamba mukwano titolekera okuloota birooto bwekibeera nga ebirooto byo tebyatuukirira omwaka ogwedde guno omwaka ddamu butoloote togwa mu maanyi ddamu buto okole bwekibeera nga gwali mukolo nga gwali oloota toddamu kuggwamu ssuubi ne guno omwaka osobola okugufuna oba bizinesi oba kuzaala oba kintu kyonna 2026 naawe asobola okubeera obwo gamba nti amiina amiina. Bampita Sharita Mazimanvu nsinzidde wano eno ku Delta TV tukole okutuusaako programu eno esookedde ddala mu mwaka 2026. Njongera okugamba by the way 1st January ye birthday yange era nawezezza emyaka ebirabo byo nkyabifuna nawe oli waddemu okumpereza ebirabo era nga gamba kirayo tulina omukolo gwaffe gumu nga sinaba kutuusaako omukolo gwaffe nyongera okugamba banaffe aba Global Paints bakafulu mu kuleeta langi ekyasinza okubeera ennungi langi egumira embeera. Global Paints langi osogisiga mu nyumba ate n'eyebweru egumira enfuufu egumira enkuba so ku hardware yonna yonna gy'ogendako bagambe njagala langi eya Global Paints kala zonna baziyina oba oyagala ku nyumba yo kugisiiga red oba oyagala gisiiga yellow oba oyagala gisiiga green no problem nga wabweru ya green munda ya red wabweru ya green munda ya yellow tetulina buzibu banaffe aba Global Paints bw'oba weesiga ate aba Sharita School of Beauty nga ennaku z'omwezi 2 tugenda kuddamu okusoma nolwekyo oba watwala foomu yaffe jangu mukwano ogireete atwaguddewo branch yaffe empya eri ku Cornerstone Plaza kumpi awo opposite Usafi w'obojja ofune foomu oba okomyewo foomu osobola okubeera ng'otandika okusoma kubanga n'abayizi baffe twakabatikkira nja batuusaako graduation yaffe Sunday ja inshallah nolwekyo leeta omwana asome ebyenviiri abaana baffe tubafunira emirimu oba okitegeera tugenda obubatikkira nga tubafunidde ki emirimu yeffe aba Sharita School of Beauty wali eri ku Cornerstone Plaza opposite Usafi. Nyongera okugamba mukwano nti mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugenda ffenna wali eri enakawuka mu kikajjo mu maka ga Chairman Muduumi Ssemakulu abantu bamwagala ye tebakyalonda bamugabugambiddako dako oba okitegeera Chairman yamaliza okukola embaga kati ate n'abaana be abaana be nabo bamukisa kati ate nabo abaana be batandise okuleeta emikolo tegiggwa wa Chairman abaana be bawala balungi n'abalenzi nabo balungi era ng'omukubo gwe tugenda okutuusaako olunaku olwaleero ye Black Beauty ow'amaaso amalungi Annette Rachel Nambaje yaleese high school sweetheart we baagalana bannange bategeeragana balina abaana baabwe abalungi bamuyita Onesmus John Lukabulwe yasitudde naye abantu abanene n'abatwala ewa Chairman okitegedda abantu ne babeera basanyufu nagamba naye kyekiri ewa Chairman nga mulala Chairman yafumbira Chairman Muduumi mutumiddeko ne mukyalawo omu n'abalala bonna kakutuuseko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole nze Sharita Mazimanvu a happy new year. Kirisanze kuba kumpi wano mpono luwewo lutintimya olufuka lubenga lukutte lumiringuka ngandi naawe mu bisenge by'omutima gumwe bantereke byange sansiro nzikulire ebisumuluzo nabyo binkwase essanyu nga nze mbigula. nenzikiriza ye sagala tola salamu nga nyambadde surprise wa ngode nkusaba onjiki sayise nnyo okubolebwa kale kitaffe mulire emirembe nga mutujja ate era kati koziwadde ezamugula mwenna ayina essimu nga wagitadde mu silent gizeemu eddoboozi
oyo ate kuba omuyimiridde abagenzi jemu amaloboozi yatugenda mujja kyangalanya omukolo nenjagala bategeeza bigambo bino nti ensi we yatuuka ya .com mwana asobola okulwala nga gwomanyi wewalese ssente kati n'ogenda oddayo ng'omwana yafunye ebizibu ng'ate bandibadde bakubira naye bwe bakukubira ng'oli wano bekavuga kajigepo kapozingi fuluma wabweru ogenda olagirira omuntu atwala omwana mu ddwaliro oba okutula eddiiru obagane nti poloti ombadde girunda bukadde 7 naye kale mumpa obutaano engeri gye tulina embaga mu maaso awo naye byonna nga tubyogera tuwayamu nsonga kirolerero kyomusi kuba ffe tubaniriza ate omuganda wano mu Buganda omugenyi yenna emmere ennungi gy'osooka omuwe emmere ki wanje eba nnamusa kubanga ennamusa bw'eba ennungi ng'obugenyi n'okola ki ng'obugenyi onoobutta omuganda kati ennamusa bw'eba ennungi ng'obugenyi onookola ki ng'obugenyi onoobutta abakamera tebakulaba omukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi era sebo kitanga okusooka kwa byonna kansooke nkwebaze olw'ennyaniriza ennungi gy'otwaniriza yenkola y'omulugavu taata mumuwe engalo ab'olugavu taata naffe tuli bazzukulu ba Muyingo Essama ku Mawokota nsonga ki baleesewo taata ensonga enkulu nga nkulembedde omwana omulenzi abuzizza emyaka 18 era ensonga ndoope ya buwangwa na nnono eri singa oyo asereka ensonga z'ab'olugavu taata otyo nsonga yasenga era yasimba banyinaze kumwe kuliko amanyi bano obamanyi engalo kubanga ebyaffe si byakujja kibugumirize ngampafu siwewaawo kubanga yo bwogiwaga okyekulumbala tera kuginyika mukanyogo gwekulumbala naye ebyaffe si byakibugumirize ngampafu ate nono naye bulijjo olukutaka kuzaala bwe lukutaana lukufuulira manyo ku kitaawo naye ate olwaleero kati namugyeko obukulo katonna nnyo tunaddayo eri mumazayi katendewe katende tunamudiza ekikutu ekinge naye baliwo bamanyi oti omutuba wali awo yogera nnyo nga kamera eyekuwulira otyo muno mwotagwera mukwebaliza Katonda bino gye byakkoledde naye nga tonambulire sooka banyamirize kubanga nkututteka nti ndiggwa nkumanyi bwe nkubuuza ebibuuzo otera okutya ennyo naye leero owulire ddebe sooka bannamusirizeho kale nnyo senga eradde senga tuyiseemu senga amina saavisi etandika egenda mu maaso ababuulizi babuulira kwaya ziyimba manyinaze nkumanya awo ebyakwayo byagala leeta conversation follow tablets kinga nti emboozi egwamakerenda omwami omu aluto soprano zitena manyiraze nyumya emboozi genda mu maaso teri firimu edda mabega bagati egenda mu maaso otyo muli mu saavisi bayimba eggwa ojongera okwetegereza omwana omulinzi akuuka ugenze nomusenga amina senga amina senga amina senga mwanyina tokyuka kutunula eri oli ayagala okulaba oyo omwana ayagala okulaba gwolaba ensonga genda ziyisa mubwangu nga muli wampuuta akola atya taata musanga nebbakuli mulyango nomuga nti ogubadde nti mpuuta nomuza kuwuta nempuuta gityoso wangi otera okuzisa mubufunze tugongere engalo mulage naffe abamu twazidde ddala ye nalese ate mulabye
abeera nnyo ne Bugembe ati Eva Smile bamwongere nga and smart Smile Mwami waffe lwa muwala wange Rachel nani njagala kumanya tumulina waali mundu tewali yali amuleseeko omutwalo gwonna mwana omulenzi gwengodeka lya Ssekimuli ye Lukabwe John Lukabwe John azaalibwa taata omulungi nga ye Muyingo Calistis kyamukubira enduulu enkuyege. Lukabwe John muzzukulu wa Maliko Nkalubu agalamidde wali ekiwaguzi Kooki, muzzukulu wa Petero Sempogo naye agalamidde muwaguzi agalamidde ekiwaguzi Kooki. Taata muzzukulu wa Nkyeka agalamidde wali Rakayi era nawo Kooki. Taata ava mu lunyiri lwa Kayitere omutuba gwa Kagombe essiga lya Tomusange. Awo nno essiga lyatwala ku jjajjaffe wa Kasolya nga si mulala tuli bazzukulu ba Muyingo Esama mu Mawokota. omwana oyo ye muwala wa mukulu wange ese kitange oba mutabani wange Semakula tulabira wasa bamukubye zikyamukubire bane bumwongere engalo taata atera muzzukulu wa kitaffe Ssewalu Mutumbi tulabira wataata ate era muzzukulu wa kitaffe mujjajjamu yekuba wa Musemakula tulabira waali wano mukubireko munga ate era bonoonya Ssewalu Mutumbi jeje fera ojja kulaba y'omwono era tumukubireko munga tulabira wattu ye ow'olunyiri ye ejjajjaffe ow'olunyiri ye ye Mugenge. Njagala kubategeeza nti era tulina n'omutuba ogwa jjajjaffe Ssekikongo Ennajja ese kitange w'omutuba Mukama amukuumye bulungi. Eka tuluweewo naye tubategeeze nti eno naffe tuli Baganda ddala si weewaawo. Omuganda ggere yatya okwogera ebyo. Otegere nti era tulina n'essiga erya jjajjaffe Ssenkusu era wano Ennajja. tulabira mukyala mukyala wa engalawo ab'omusu taata mwongereko taata mwongereko tetambayokka tuleka ennyimba ezo taata akabuka ennyimba kakanuka kukwasa naffe tuli bakkiriza ng'ab'omusu engalo zikiriza kuwa muwala wange kwata taata tusaba okwata akasiimo kano taata keyategese bakulu banno ke bategese kiri mu tukimanyibwa nyini kyo muwe nabo tuyongerako sikiriza okusiima akasiimo kano bakulu banno ke bategese neyanziza nnyo neyanziire banyumye kutuuka nyine mukunulage wange asanyuse nnyo obalaba maka gaffe weewaawo taata mwebale kujja tabani weyanziza mwebale tuukiriza bonna abali awaka wano tulina essanyu lyansusu kubanga osobola okuba yali weekwese ate n'otuuka tabale nga bwezze ojirugule tukulabako kuddamu amaanyi neyanziza nnyo neyanzeege webale nnyo ogenda kukiraba ogenda kumanya nti binyuma okwagala omulungi ngaze ojja kukiraba
musanze buli lunaku ewange sande buseba mekangamba omugate obulungi bwe buba bulwadde sikulimba sinti tolaba buntunuulira ensonyi nga ziwera bwe tuba sinema ye nga tunyuma ez'omukwano ogenda kukiraba ogenda kumanya nti binyuma okwagala omulungi ngaze ojja kukiraba abakubanja bali kusonyiwa bwe banandaba ne baterebuka okwagala omulungi ngaze ojja kukiraba Kitata bano bazze bamalidde balinga luguudo lw'Ekasangati lwaleeta Besigye era balese Bobi Wine kitange bano bazze beetegese mpulira bavudde Ebbengo mu bo taata mulimu abakulembedde agolodde ogwa ayayana taata asaba okwogerako gy'oli kubanga biseera bya bufuzi omulaba agolodde omukono waggulu ye kitange ng'omanya oyo muganda waakena amiina bwabanga kwali mumpeera akango yeekuuta emimwa kitange nga munaavaamu ebitukula kitange omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeera ze wange mukube engalo nga z'amaanyi kitange effe abagenyi ate abagenyi kidde mumpulire kubanga yeffe abagenyi iye abagenyi natambudde n'abataka abawera njagala kubuuza watambudde n'abataka ki kitange mutwe wangi mutwe nkata nga noono muzukulu wa Gabunga Kizito kitange enkokola zimuwanira abo abanga wazene Kizito mundeetere mu mbuga eno naye mugambe tatya nnyo eno si ye yamukajanga eyo namugondaatawulire engalo ezaanirize kubanga mu bye neekakasa oyo ow'emmamba Kizito atambula n'ow'effumbe Kizito ate era atambula n'ow'ensendene enkata bwe bagenda ennamutwe ew'omutaka ekyaggwe ensonga bagitambuza bulungi wamaserekita Semigo bantambulize batuukewa wama tubaanirize tuli bagagga ekitange naye nkubuuza otya naawe otambuddeko ne ku bagagga kitange natambudde ne nabangi njagala kubuuza oyiseko ne ku bagagga muboze nabo wulira akalulu kekyo kubanga omuntu bamwogera kyabali abagagga bomukale basinga kubaana nzadde ab'Ekampala kubanga ffe newaffe bwe tugaggawala tusinga kulwala sukaali ate omuntu bwalala sukaali teeka olina okuyiga okwekuba empiso okyalaba okwanjula n'embaga